Akulembera ekibiina ekigatta bannayuganda ababeera mu ggwanga erya Amerika ekya Uganda North American Association UNA ono Henrietta Nairuba Wamala asinkanyeemu Katuukiro w'e Busoga ne baminisita be n'abakungu abalala ne babaako akafubo ke beevumbye. Bagenza okukafundikiranga ebivuddemu biraga nti waliwo engeri bano bannayuganda abali eyo gye bayinza okukwataganamu n'abali eno balabe engeri gye bayinza okuyamba abantu n'ebizibu naddala ebiri mu bantu ab'okyabazinga bw'e Busoga. Obwakyabazinga bwa Busoga nga bukulembeddwamu Katuukiro Dr. Joseph Muvawala basisinkanya abakulembeze b'ekibiina ekigatta bannayuganda abawangaalira mu America wansi w'omukago gwa Uganda North American Association okulaba engeri gye bayinza okutumbulamu embeera z'abantu ba Kyabazinga. Pulezidenti w'ekibiina kino Henrietta Nairuba Wamala alambise nti balina entegeka okukwatizaako obwakyabazinga okutumbula embeera z'abantu. Prohibit those early pregnancies. We send children to school. Abaana balobe kujja kulima bave mu nnimiro bajenga bali nga at least basoma ekyo kyetaagisa. And when you educate a small village, you're educating a nation at the end of the day. What better way to uplift Busoga but through education? So we are willing to work with Busoga Kingdom on all other issues. As need arises, we will look for partnerships to help raise Busoga. Ono agamba nti wakusisinkana ne banna abali mu America okulaba nti ennono zaabwe bazigoberera nga bwayongera okunnyonnyola. We are willing to work to improve on the issues that are affecting us, like the early pregnancies that you mentioned. One way that I'm working with Busoga is through the Busoga Educative Initiative, through Dr. Ambassador Kalibala. I believe that through education we can win as Busoga. We can educate people to make sure that we actually prohibit those early pregnancies. Wano Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala wasinzidde n'amusaba okulaba nti babakwatizaako okumalawo ekizibu ky'abaana abafumbirwa nga tebanneetuuka. Because the place you've come to, we still have early pregnancies. I don't think UNA is interested in such things in this country. Yes, you don't want us to have early pregnancies, I know. Yeah, you are interested in stopping early pregnancies. You are interested in stopping negative practices that come from our, so they call them witch doctors. I don't know how a witch can be a doctor, but it is the same thing. They call them witch, we call them witch doctors. A witch cannot be a doctor, witch is a witch. And we... Agenze maaso n'ategeeza nga n'ekizibu kya mukenenya bwe kikyali ekinene ennyo mu bitundu bya Busoga. We have HIV running around, but we still have our doctors using the same razor blade. We have 19% of our population is sickle cell in Busoga. We have a sickle cell problem. We are the biggest suppliers of hydrocephalus. I don't know whether you know hydrocephalus. Asinzidde wano n'asiima Katuukiro wa Busoga okukwasizaako Busoga okutuuka wetuuse olwaleero. That we know that you suffer from, that you have the investment, the money to invest, but the partners to help you invest are becoming a problem. I have been out myself, I've been a diaspora myself, and I know what it means. Bikusakiddwa Olwagabdyo, Crossover TV, Omunnyo.